omukyala omu ku baana abapojo bu Kafeero omwana omuwala ono bamuyita Nalukwago Cate asobodde okuba ate nga avuddeyo n'asobola okuba ate nga ategeeza ng'agamba nti embeera nga basobola okuba ate ng'etambula ebya pojo bu Kafeero ne famire bonna ab'eŋŋanda basobodde okuba ate babasuddewo abakuza bonna basobodde okuba ate babifuulidde mu mbeera gye batakkiriza olw'embeera nti ebintu bya DNA byabasobera mu mbeera eno agamba nti omukyala ono gwe bayita Nalukwago mu mwaka gwa 1994 agamba nti bwe yazaalibwa mu mbeera eyo naye nga kyeyewuunya agamba nti abakulu bano abaana ba pojo bu Kafeero okuli Swazi Kafeero okuli Simon Kafeero ne Dube ne Nagawe yavaayo ku TV n'ategeeza nti pojo bu Kafeero gwe yazaala yekka kati embeera yasobola okuba ate ng'ekyayisa omuwala ono gwe bayita Nalukwago olw'embeera nti yagaana okusayininga ku kiwandiiko eky'okutunda ekajjansi kati ndowooza gye ndaga otegeddeyo kati tandike ne mwana muwala ono atubuulire embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula akadde kano mwana muwala ali sayidi z'emukono bisobodde okuba ate nga njogera naye atubuulire embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula nawe owulire sayidi ogenda kujjamu ki ekyokuyiga. Balamusizaako nnyo bannamasaka amannya agange mpitibwa Nalukwago Cate. Ng'osinzidde wakati? Sinzidde Namawojjolo. Wano we batunda enkoko. We batunda enkoko oba nayitawo ddi ompe ku nkoko? Ojjalo nabo yagadde jagikuwa. Cate gigenda gitya? Bwegityo ssebo. Amawulire tugalaba gakutte wansi ne waggulu twagala ku sayidi yammwe kuba ndowooza Cate wadde tonalabikirako mu mawulire ensonga yeeri etya ku nsonga zonna ezitambula? Ng'ensonga yange eri nti twagala bwerufu n'amazima. Kubanga muzeeyi waffe Kristo Paulo Kafeero yafata twegaanyeeko ffe ng'abaana bwe baaboola. Ate n'ekirala twagala amazima tetwagala bino byakwekubira nti ate twagala mazima twagala kituufu muzeeyi oba aggyibwayo attibweyo teri mwana azaala mwana munne. Ndowooza embeera ogiwulira ye mwana muwala we gwe bayita Nalugwago bagenda ku DNA eyasooka ne bagamba nti bagigulirira kati munne amuddako gwe bayita Dube bo bagamba nti Kafeero yamuzaala ate kati ono mukulu wa Dube ate bagamba Kafeero si yamuzaala. Bino bisanyusa ate ne bibuzaabuuza mu mbeera DNA gye bagenda okuba ate nga bakola. Mwana muwala ono osobodde okuba ate nga twegera okuba ate nga tunyumyamu atubuulire oyinza okwebuuza lwaki abaana ba pojo bu Kafeero bakola DNA kyava ku ki? Omukulu gwe bayita Swazi Kafeero ategeeza nti emyaka 13 waliwo abakyala bangi nnyo abadde bagezaako okuleeta nga buli mwaka baleeta omwana wa pojo bu Kafeero mu mbeera eyo ne bagamba nti lwaki tebasobola kuba ate nga bagenda ku DNA mu mbeera eyinza okujja bwetyo oyinza okwebuuza DNA bweba eyasooka lyamancoolo eno gye bagenda okugendako bakakasa batya nti bagenda kukola y'amazima ne weebuuza nti lwaki abakola DNA be baatunda ennyumba y'ekajjansi byonna bikyali awo tukyayogana mwana muwala ono gwe bayita Nalukwago Cate agamba nti ku DNA yasooka wulira bwagamba nti ensonga zonna bwe zaatambula nagenda olw'ensonga nti omukuza gwe baali baatulekera mwami Kinobe Bruno Mandeevo oyo omukuza oyo nali muwuliriramu nnyo ng'era mmanyi mukwano gwa kitaffe nga sisuubira bino kuvaayo bityo era nga sisuubira nti walibaawo okugulirira mu musaayi. Kati kyogamba Nalukwago nti DNA yasooka ba Mandeevu bagulirira ne bivaamu bali kubana bagulirira mugulirira omusaayi bakulu baffe bagugulirira bugulirizi ye kambuuze lwaki bagenda mu DNA eyo kyekyaleeta DNA kutunda oba bo ngabo balabika balina ddiru yaabwe ey'okwagala okutunda kubeera twatuulako mu miitingi ne batugamba mujja kujja olunaku lwali oba lwakusatu tugende ku DNA yembeera tukyagenda mu maaso ne mwana muwala ono abaana basobodde okuba ate nga baboola mu ba Kafeero nga bagamba nti Kafeero yazaala omwana ow'obuwala omu agamba nti Nagawa nti mu myaka gwa 1994 bwe yasobola okuba ate nga akoma okuzaala bo kye bawakanya nga bagamba nti Kafeero yatuzaala bagenda kuteekateeka ya DNA era mu mbeera eno nga basobodde okuba ate ng'etambula bingi nnyo bigenda okuba tebikola mu DNA omukyala gwe bayita Bisrikirwa avaayo n'ategeeza nti pojo bu Kafeero tazaalibwa Naganga omukulu oyo ba Naganga ate agamba bakebeere baganda ba Kafeero mu mbeera eno nze ndaba gye twolekedde akadde kano ne taata wa pojo bu Kafeero gwe bagamba Naganga bayinza omuzikula bakakase ani agenda okuba taata omutuufu. Cate ayongerako n'ategeeza ebyekajjansi ayogenda okuba ate nga tubuulira ebyekajjansi poloti y'ekajjansi bye byasobola okuba ate nga bimugisaamu nti ye si mwana abaana bamusayira omusango kubanga mu kusayiningira kajjansi oyo nze bampita ontyo waliwo abaana abo abana bampita nga baŋŋamba Cate
wandize n'osayiningira ssente zino eno ne tutunda ekintu kino nze ne mbagamba nze sisobola kulya ssente nga bato bange abandiika emabega eno bo tebalina kye bafunye awo abo ne banziza ebbali kati ne bamanya nti gwe oli mulabe waabwe ne banziza ebbali ontyo kati mu kunziza ebbali ne basigalako nga banavu ne batunda ekintu kyabwe omusaayi gwali tegunnadda nga Kajjansi awedde okutundibwa. Ndowooza embeera ogiwulidde bamujja mu lwabyanfuna ye embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula. Pojo Kafeero yakuba akayimba mu 1994 bakayita tulera birerya. Waliwo akayimba ke bayita emmomboza bakajjukira obulungi. Pojo Kafeero yakayimba nga mu luyimba luno ebitono byasobola okuba ate ng'ateekamu. Yalaga nti yalina muganda we omujaasi ng'alina baganda babala abaafa n'ategeeza nti yali bonna baweddewe ab'ekika kye. Pojo Kafeero bukanoonyako akayimba ke mmomboze alaga nti Pojo Kafeero teyina taata we obudde obumama tujjukira mu 1991 we yafa era nafulumira akayimba nti essuubi limpeddemu omukulu Pojo Kafeero. Kati mu mbeera tukyagenda mu maaso we tukomye embeera bwesobodde okuba ate ng'etambula gye mbadde nkutegeezako DNA gye bagenda okuba ate nga batambuza abaana ba Pojo Kafeero. Katongereze ku mwana muwala ono Nalukwago asobodde okuba ate ng'agamba nti waliwo gwe bagamba nti musika yasobodde okuba ate yamufunye ku Facebook bayita Simon Kafeero. We twogera akadde kanali bweru w'eggwanga basobola okuba ate batunda ennyumba ye Kajjansi ye n'apyata milioni 15 ne basobola okuba ate nga beegabanya abaana bali abana okuli Swazi Kafeero, Nagawa, Dube Kafeero na bonna basobola okuba ate bakitambuza mu ngabane eyatambula. Amugambye ebigambo bibino sooka biwulire omusika bimugambye agambye bw'ati mumuwuliza oba Simon Peter namunoonyerezaako ku Facebook olunaku okwosajjo n'angamba ebigambo bino wammanga nkyakutwala nga muganda wange era tekirimba ku mutima nti oli muganda wange naye twala obudde obuwulirize mukadde maama akuzaala wa watuufu we yakuzaala nange siwakanya kikyava mu musaayi naye ng'ebyo bye byavaayo. Lwaki babajooze nnyo abaana abo naye? Abaana abo batujooza olw'ensonga muzeeyi waffe mu ntandikwa ng'ayimba alina oluyimba lwe yayimba olwa driver. Driver ndujjukira ye. Driver kyova tuvugisa twesima olwo. Yayimba twazinyiga Simon Peter Elizabeth n'abalekera nikale. Kati bo beetwala nti be baano n'okuba muzeeyi be yateeka mu ki? Mu luyimba. Yembeera bwetambula oyinza okwebuuza nti abaana ba Pojo Kafeero tebawuliza ku nnyimba ze yakuba oba bayina endala ze bawuliriza. Pojo Kafeero yakuba ennyimba nnyingi nnyo. Oluyimba lwe bayita Musaayi gwange, waliwo oluyimba lwe bayita Galenzemwe enseno nkambwe naye abantu nati bagamba nti ezivaamu omukulu zangaala tuli ku bya Pojo Kafeero. Bagamba nti ensonga zonna lwaki ogamba nti aba DNA lwaki bakebera omusaayi bagenda kusesema ssente abaatunda bonna abaana bano. Kati mwabagiza abagamba nti muwagira Kafeero aleme okuba ate ng'asimulwayo mulina okwesonda mu milioni nga 15 muziwa abaana abana ebintu bitereere. Yeyinza okuba ansa entuufu. Sooka owulire mwana muwala Nalukwago bw'ategeeza abawagizi ba Kafeero musonde 15 miliyoni aleme okusika. Stadium ekomawo nga tulina ffe baana Kajjansi abeera alina okutuddira. Ekitegeeza miliyoni 15 balina oziddiza oli eyagula. Webale nnyo. Baba balina ozimuddiza eyagula. Lwe lutalo olwo lwe balwanyisa n'abo abali ku ttaka abali bizinga emyaka 10 nabo baba balina okuvaako neno ebintu ne bituddira ffenna ne muddamu buto ne musooka kuteesa ne tubeera wamu. Tetwagala kutunda, tetwagala byanfuna nti twagala kugabana era ffe ekitutta twagala kumanya musaayi. Yembeera yeeyo naye nga bali abaana bagezi nnyo. Abaana bali bagezi ate baasoma. Embeera nga bwetambudde mwana muwala ono Cate ategeeza okuzaalibwa kwe yazaalibwa ddi. Nalukwago gwe wazaalibwa ddi? Nze nazaalibwa 1994 mwezi gw'omwenda. Kati bagamba nti Kafeero alina omuwala omu ye gundi ani? Nagawa. Nagawa mbu ye muwala gw'alina. Ate ekyewuunyisa bagamba abaana ba Kafeero abo bonna abakulu bali bana. Nagawa Simon ye mukulu, Nagawa n'addako nekuddako Swazi Kafeero, nze awo nenzirako ye mwana ow'okuna. Kati Dube
n'azira ku mugongo. Kati gwe bagaana gwe ate ne bakkiriza Dduba akuddako. Lwakuba wagaana okuyingira mu ddiiru y'e Kajjansi. Weebale nnyo ssebo. Ndowooza owulidde. Abitegedde ndowooza obitegedde. Bw'oba otegeera abaana yawula ensonga zonna. Mu mbeera nga basobodde okuba ate ng'etambula. Abamu ku bakuzi abasobodde okuba ate bavaayo. Omukulu gwe bayita Sekubuge siyaasa. Wiikendi nga tugiyingira yavuddeyo n'ekiwandiiko n'ategeeza yawagira okuba ate nga bazzukulu Paulo Job Kafeero olw'embeera. Ebigambo ebitintini asobodde okuba ate ng'agamba tewabangayo. Agamba ti kuzikula Paulo Job Kafeero paka nga obalusewo akabinja mu famire akagamba nti bano abaana n'abalala si baana ba Kafeero. Yeewunyiza nnyo ng'agamba nti omuntu okuba ate ng'anywa omwenge omutamiivu nga tazaalangako asobodde okuba ate ng'ategeeza Ssenkubuge n'agamba nti ajjukira bulungi Paulo Job Kafeero yaleka Bisrikirwa ng'ali lubuto era twalulaba nga lulina emyezi 2 bw'aba yali tazaala lwaki atujooga bw'atyo Bisrikirwa. Ssenkubuge siyaasa yamutegeeza ategeeza lwaki kubeetaba mu kutunda amaka ga Kafeero ak'ejjansi be bokka abaana era be baleeta abaguzi. Agamba nti lwaki DNA yasooka yasuula buli mwana yeetantala okugenda ku by'okutunda ennyumba ey'e Kajjansi. Lwaki abaguzi abagula Kajjansi be bali mu bya DNA singa bakkiriza abo bonna abaana ebyokusimula Kafeero we bigenda okukoma bonna bagamba nti bonna baana ba Kafeero ebyokusimula Kafeero we bigenda okukoma ne tebayinza kubanga bakikola olw'embeera nti bagenda kusesema ssente z'e Kajjansi enkoko njeru n'emasaaba. Muwooza tebasimulayo Kafeero mumanyi ki akadde kano n'ekijja we kiri abayindi baaliyizingawo emyaka 10 kati DNA we zikomawo bano abaana balina okusesema. Agambye nti bangi nnyo be basimulayo. Yese Alefati bamusimula, Abraham Lincoln bangi nnyo basobodde okuba ate bawendowooza ez'enjawulo. Omukulu wa Balunabba naye asobodde okuba ate nga bawendowooza ye n'abagamba tebageza ne bamusimulayo. Ssenkubuge siyaasa omu ku bakuza era ng'alina ne ku baana ba Kafeero abamu basobodde okuba ate ng'aweerera ategeezezza bamuzikule. Nga tukyagenda mu maaso bya DNA si nnyangu wadde n'akamu naye ng'embeera bw'egenda okuba ate ng'etambula. Oyinza okugamba nti abaana ba Kafeero lwaki tebakebera ku Buganda ba Kafeero. Bisrikirwa ye yennyini bingi byayogera. Ulira Bisrikirwa ategeeza nti obuzaale bwa Kafeero agamba atya. Nanganga yali musajja mugagga kati nga bo bakula beebuuza omusajja omugagga avuga zi Citroen yalina ebizimbe atatuweerera omusajja n'atambula yennyini n'ajja n'abaganze baana mmwe si bazaala ye n'omuwala amuddako gwe bayita Nantongo n'abagamba taata waabwe yali Munyarwanda yabeeranga eyo mu bikajjo. Paulo n'akulanga kyamanyi kati Paulo bw'atuuka mu kibuga Paulo n'ajja afuna erinnya nanganga teyakwatibwa nsonyi n'akomawo ataamuzaale mu bukulu kati Paulo olw'ekitiibwa kye yalina n'erinnya lye n'agamba Robina omuntu ono kamulekereyo nga ndabirira bensanga ku nguudo kamulekereyo n'ekitiibwa kye nanganga atuuka olunaku lumu amuyita nti bagende basamire. Paulo n'agamba bannawe omusajja mpita okusamira ate nga yaŋŋamba nti tanzaala kati nsamira lubaale ki. Paulo n'agaana kuba tuli awo ng'amuga nti asiraamusi amuyita amusiraamule. Paulo n'agamba nze omusajja yaŋŋamba tanzaala kati ate ansiraamulangani. Paulo n'atandika okunyiiga by the way nanganga ne bwe yajjanga ewaka nga akyadde ne mugamba y'embeera ya Bisirikirwa oyinza okwebuuza ayogedde nga nnamwandu oba mukwano gwa Kafeero biyinza okulemba okuba ate nga bitegeerekeka mu mbeera eno. Oyinza okwebuuza Bisirikirwa eby'omusaayi abingiramu ati agamba nti mukwano wa Paulo Job Kafeero era nga we yafiira olunaku olwo yaliwo mu mbeera eyasobola okuba ate ng'esembayo. Abaganda bagamba era nga bategeeza nti obufumbo ye mwana Bisirikirwa teyazaala mwana bagamba nti mugumba. Ssenkubuge siyaasa ategeezezza Kafeero yafiira emyezi 2 bamulaba ng'alina olubuto beebuuza lwalagawa lwaki abatyoboola abaana. Ebya Bisirikirwa nga bikyagenda mu maaso balina okugenda ku DNA ne bamanya nti abaana ab'obuwala wabeerayo omwana n'omu ne bagenda ku DNA abaana 10 bali ne bafunayo omu ngaba ne bakebera nti ku mukyala ey'omukyala ebeera bagiyitaani bannange bijjukira DNA X chromosome ey'omusajja ebeera Y chromosome ne basobola okuba ate nga bagattagatta balabe ku mbeera eyo kibeera kirina kuggwera mu Kafeero kirina kuggwera Kafeero yekka. Kuba Bisrikirwa ategeezezza nti naganga si yazaala Kafeero ate baganda ba Kafeero lwaki babakebera. Awo ne taata wa Kafeero balina omujjayo y'embeera bwetambula. Tukyagenda mu maaso eyafuna ekiraamo naye asobodde okuba ate ng'avaayo n'ayogera olunaku olwaleero. Agambye nti ebigambo ebimu yasobola okuba ate nga Paulo Job Kafeero amugamba. Sooka owulire omukulu gwe bayita Kisanja ng'ategeeza ensonga zino. Abantu b'ensi bwe batwefuulira nze Paulo Kafeero nze ndi musajja wa nkima okimanyi era namumanya nga
tuli nga nkyali mwana muto nasulanga naye nga muganda wange era buli we yavanga nga ntambula naye nti nasoma nga nsoma naye awasizza nga ndi naye afudde nga ndi naye twabeera nnyo emaganja awo ne tuva emaganja twamalawo emyaka mingi ne tuva emaganja ne tudda ekajjansi wali erweza era nakati gyenkyali nawadde nga nafuna ewange naye bikwasa ennaku nti abantu bo mu kifo ky'okuba nti bakola ebintu ebyabwe bataddewo embeera eyagala okutwala okumalawo ebintu bya Paulo nga beekwasa abaana nti ebintu ebyajja nga bitandika n'ensooka mbyewala naye essaawa zino njagadde nta yembeera yeeyo mukulu eyafuna ekiraamo Paulo Kafeero era tutegeeza nti ebigambo ebyasembayo Paulo Kafeero yamugamba atya esooka olira omukulu yasobola okuba ate nga amutegeeza Paulo Kafeero mu kufa Yesu Mukama nga amujjulula yafa yanfiira mu ngalo bamisaaki bakimanyi twali nabo kyala Rubi na Bisrikirwa yaliwo naye saalaba tuwa Paulo oba muganda we kubaaba abasaidi abayita baganda be ajja mu ddwaliro era tewali muntu eyeeta muganda wa Paulo Kafeero nga gwazalibwa ne taata we eyaziika Paulo naye okujjako nabalaba mu ntalo kituufu nti mu kufa nga Paulo alaba obulamu nga bukendedde eyankwata mu ngalo bw'ati ne twogera ebintu bingi era najjayo peeni Rubi naye yagireeta Bisrikirwa n'olupapula n'awandiika kyeyayita eddaame naye olwokuba nti yali mu bulumi nti teryamalayo bintu bingi kuba n'ebintu bye namubuuza naddala yaŋŋamba nti salina mu mwana gwagenda kugabira bintu bye omwana yenna bwe galibwa nnyumba aliva nga gyavudde alijja bwamala n'agenda n'agamba nti entambi zendese nkoze bye bijja okuba byenze mbalekedde zibalyowenga emyoyo n'agamba nze ekyobugagga kye mbadde nakyo mu nsi ye gita yange era n'andagira nti webatubanga tumuziika nga afudde bagiteekeyo mu ntaana era nakikola n'afulumya n'agamba Robina asooka afulumemu n'agamba nti nze bwe mba wakulekera bintu byange oyo omukyala wange kasita akyaliwo Bisrikirwa ajja birabirira naye ng'abaana bange bwe bajja babeerawo eyembeera eyo tukyalina omukulu gwe bayita Hirale Paulo Kafeero gasobola okuba ate nga asembayo okwogera naye yeewuunya agamba nti abafamire babba n'ebintu okuli endongo baali bakava mu kuziika badduka makindye ne bayingira ekajjansi ne babba ebintu wulira bwe tumala okuvaayo okuziika tugenda okutuuka ewaka nga tuvudde ekyaggwe Masaaba nga tiimu evudde emakindi ey'omwami oba akyaliyo oba yafanze kuba sikyamanyi omuzeeyi yali ayambala enkofiira ey'abasiraamu omuzeeyi naŋŋaanya ng'ayungudde ttiimu y'abatabani be bonna n'ab'okukyalo nga bazze kutandika kusula mu nju ya Paulo era nga bagobamu abaana baswazi bannagawa basaimoni nga babagobamu mu nnyumba nti tebalina kubeeramu nga taata w'omugenzi alina obuvunaanyizibwa okuteekinga ova ebintu ebyo naye ate nga nze Paulo mu ddaame eryo lyeyankwasa yali alaamidde Simon mutabani we Simon okuba nti yabaamusikira akumekume banne twalina olutalo lw'amaanyi ekyanyamba ebiseera ebyo nali nkola ne Geno Tinyefunza naleeta security nendigezaako okulaba nendeeta polisi y'ekajjansi nenyimbula abantu b'okulweza bajulizi baffe ne bakwata emigo ne babagamba tugenda bakuba muve mu nju ya Paulo kuba Paulo yali muganzi nnyo ku kyalo nga abantu bamwagala nnyo ate nga muntu mulamu olutalo lwamala ndowooza ennaku nga 3 bajja balumba kwaliko n'omwami oyo eyabavuganga yali yawasa mu famire eyo mwami Dubai ne bajja era ayinza okuba omujulizi olutalo ne lubeerawo nnyo mu maka ga Paulo bya Paulo Kafeero yafuna ekiraamo oyo omukulu akyanyumya na bino omusayi gukwataga ogwasinga ogw'abaganda wali omula Joseph egwe nalaba ku TV basobola omubujjako omusaayi oba bagamba nti oli taata we ne taata we bayinza okuziikula taata we n'otaziikula ate muki n'otaziikula kitiibwa kya Paulo Kafeero so kitegeeza ki nti bano bataddewo enjawukana mu baana nti abamu bano bali bati yembeera bwetyo naye nga Bisrikirwa alina ekiwandiiko kyagamba nti omukulu naŋŋanga bwe yaganira okuba nti simwa Kafeero si yamuzaala
sooka owulire bino njije. Nga 9 ogw'10 ya Paulo nze nanganga Umaru wempandiikidde bino nga siina busungu bwonna wadde ennaku ate era nga ntegeera bulungi mpandiise nga ndi musanyufu nnyo olw'ekyo ekyakuvaamu nga 1/5 Paulo jjukira yafa 27 kyalimu ebyewuunyisa nakuwa ekitabo Black Book osseemu erinnya ly'omubujjuvu ekyewuunyisa abantu bonna nga okutta ekitabo n'olayira nga botayinza kuwandiika linnya lyo mu kitabo wayita eddakiika nga 5 nga ffenna tukusimbye amaaso n'osituka mu ntebe we wali otudde n'olayira ku magulu go ng'oyimiridde n'okakasa nti Paulo abadde ayitibwa Kafeero siri mwana wa wano era sikyadda mu lujja luno w'oli oli muntu mukulu naye tondaga nga mukyalawo oba bakyala bo b'ozaalamu abaana n'abaana bo bennyini nze sibamanyi g'amannya g'obawo ogajjawa nakusaba omwana nga mulenzi akulire ewange mwekulize n'okutuusa leero ekyo kyagaana wano nassaako akantu akagamba nti sisi abantu abalina ye Bisrikirwawo nga bamuwandiikidde ekiwandiiko ekyo bakiwa Paulo Kafeero ng'alaga Naganga si yazaala Paulo Kafeero bino byonna oyinza okuba ate ng'obiwulira n'ogamba nti biri wa Kafeero si wa Kafeero yokka newo kijja singa abaana tetubasomese abaana ba Kafeero muli babi nnyo batunda byonna naye nga solution yonna nga weeri akadde kano balina kwetondera bannaabwe balabe nga banunula amaka ga Paulo Kafeero oba mmwe abawagizi abagala Paulo Kafeero miliyoni 15 obisobola okubadde nga muzisonda kwe kutaasa bwe kiba tekiri ekyo omukulu administrator general yabategeeza balina okuleeta endaga butonde kati bagamba nti Naganga si yazaala omukulu Paulo Kafeero ate baganda ba Paulo Kafeero bazaalibwa Naganga DNA entuufu erina kuva kwoli yennyini kati ekyabaana kyovola kyowulira akadde kana abaana balwana DNA ereme ekkolebwa olw'embeera nti bagenda kusesema buli kye baasasula kyonna omuyindi abalirizinga ettaka wali nali kutegeeza kati abaana ab'olubatu balamula bannaabwe nabategeeza nti si bakuzaala mu mbeera eyo muganda wange ndowooza owulidde enda muwogo zizaala abalungi n'ababi n'obuluvulu bw'abaana ba Kafeero ab'olubatu batuswazizza mpulira aha embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula ebya Bisrikirwa musobodde okuba ate nga mubiwulira kati waliwo omukyala w'omukulu gwe bayita Sekandi yali munywanyi wa Paulo Kafeero nze nange binsobedde omukyala ono bamuyita Justin Sekandi yakuba akayiba ka Bobi Wine bayikayita empologoma y'emagere kati sooka owulire aweereza obubaka abawulira ebintu bya Bisrikirwa byonna sooka owulire bwamugambye ku bantu abasaana okwebuuzibwako ensonga za Paulo Kafeero mwandibadde temuleeta ekyo ekiwootonunwa ekimpemempeme ekimpene gwe ekiwulenge kisaanana mu kampu y'ono minisita simanyi mutuuzo ebyo ebikazi ebyekikulu ekyo ebitalina kabiikako byebifubutuka ebigambo ng'ebyo kubanga Bisrikirwa bwe yeeyita Bisrikirwa n'erinnya lya Bisrikirwa tomanyi kyo kitegeeza omukazi yalaga omwana kitaawe nannozi yafanga alaze Kafeero nanganga nti ekitaawe bwe Bisrikirwa olina buyinza ky'obudda ku linnya ly'omusajja lye yakolerera ebbanga mu ddakiiko gy'oli yonoone ku mpewo nti yali Munnarwanda twagala oveeyo otulage Sezaalawo kuba oli yali bbaawo tulage Sezaalawo kubanze bwe ntunuulira Paulo Kafeero ne baganda be bafaanagana era otunnyonnyole onnyonnyole ensi Omunnarwanda okuzaala mukazi wa Nanganga abaana Nanganga yali ali mu kkomero Paulo Kafeero yakwagala n'akusomesa n'akuwa ebyobugagga bwe naye gwe kagwe ensonyi era bannamawulire bye munoonyereza sibitegeera bafaani ba Paulo okuva e Bulaaya baamuleetera omudaali bamuziike nagwo Bisrikirwa n'ogumutungulako njagala bannayuganda mwekanya akatambi ka Paulo Kafeero nga bamuzinga Paulo yali tannakutukako nsingo gwe n'ozaalira omukyoli byonna tubimanyi ng'anoonya gwe nzija confirmation ya Paulo nga njijja ku ggwe Paulo alina ab'eŋŋanda ze lwaki mutawanira kuzina enkwenge byali bisuubuzi bibbi nze ayogedde akwanukula nze Justin Sekandi mukyala Angel Sekandi eyayimba empologoma y'ema aya basi ndowooza owulidde mpendowoozayo ku nteekateeka yonna byosodde okuba ate ng'owulira abaana ba Paulo Kafeero kye bagamba ensonga we zitambulira mu mbeera eyo naye nga nkutegeeza tekiri wa Kafeero yokka newo kijja bonna bato bategeeza abaana bo mu mbeera bwejja oyinza okugamba kiri wa Kafeero kyokka n'akadde kano kijja sooka owulira gamba tya Zimawanda James ene bugontalagala esebo babe bintu yogera ku nsonga sebo ensonga eyo
bw'okuba simu tubeere kiriya ku nsonga ndowooza ziwulidde zonna za DNA si kya Kafeero yekka neewuwo kijjalo sebo agamba atya muganda wange ebos taata wakiwoleza bwino wa Kafeero sebo ne munange kyannaku omusajja okuba nga yapakinkanira ebintu bye ebbanga ddene nnyo naye abaana balinga okulumangana ng'obwana bw'enjala lw'ebyenfuna tebasose kulowooza ku bulamu bwa kitaabwe batunuulidde byanfuna okusingira ddala nze kyakuwa emandi kyalutwaka embirizi mu lwengo bibuli kubate ng'otumbudde yenteekateekalo tuweereza aganike esebo amanya semanda omuzimbi Kafeero kansala tubbe oyizeemu ki bannaye abaana boonoonya erinnya lya kitaabwe balifubye nnyo okuzzawo ekitiibwa kya kitaabwe ne bataswazikirazawo olimba lukuba tulerabira erya sebo aganike obuwazi obungi bwotyo sebo nekasima lingasente ekyugwanoonkoni naye kyeŋŋamba abaana baleke muzeeyi awummule abaana bintu bikola muntu mulamu bajja kukola ebyabwe bave ku muzeeyi awummule ate nga bali bababoola bannaabwe wuliriza ensonga bali abaana bala bagamba nti banoonya musaayi bo baagala kumanya ani abazaala omutuufu kati administrator general yabategeeza omutuufu yenna ebyannanganga mubiwulidde bamubuusabuusa ng'ogamba otya mma hello esebo yebaleko sebo esebo kakati lwaki tebalyesonyiwa okulitunda ayaya oyo Bisrikirwa yatabudde abaana ayayaya onawose okubatenga olide soko mbuli alo esebo esebo ojja kalyama ojja abona ng'abakazi bonyala abaana bannaaye ate abaana toteesezza lwaki abaagala DNA bebakebera abaagala ba Kafeero sendawula erukindu webale kubatenga owuliriza naawe alo aganyi alo kali kalwamba naye kakali zeba kiŋŋamba omusajja abaana bagire basiguleyo omusajja bamuggyeko asobole okubaawo okulaba abaana bonna webale kuwuliriza yembeera bwesobodde okubatenga etambula kanve konomulangu so time tugenda kubatenga tukomawo DNA ekyatambula ayaya Bisrikirwa mu Buganda bagamba batya Bisrikirwa obufumbo ye mwana kamala okubatenga nzija ate mu ddiini bagamba nti